من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumebaza ekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nebaza abayisiraamu abajjumbidde bwe muti, abalala ne batuula ne wabweru olw'obufunda bw'ekifo, abalala tubasanze baddayo. Tubebaza mwebala omulimu gw'ettendo ogw'okujja okuyiga eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Ntwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi abakulirwa division Amiri Sheikh Ishaq, era nga mbalabye ne baamirati masajidi ez'enjawulo. Nsiimye nnyo okulaba ku basiraamu b'amasigiri y'Ensambwe. Nagendayo emabegaawo enseeka Nagwerono, nendaba nga bambi abakyala abo baagala okusoma eddiini yaabwe. Saba Allah abanywezi n'abakyala abali mu masajidi ez'enjawulo nga mwetaaga okusoma eddiini, saba Allah abanywezi. Maama waffe Aisha yagamba ng'asabira abakyala baba Ansari, yagamba nti rahimallahu nisaa al ansari, Allah asaasira abakyala baba Ansari, kana la yamna'uhunna alhaya an yatafaqqahna fi dinillah. Abakyala ab'ensonyi tezaabaziyizanga kujjanga mu ddala za kusoma ddiini ya Allah tabaraka wa taala. So abakyala mwenna abafaayo okujja okusoma eddiini, muliko edduwa ya maama waffaani Aisha radiyallahu ta'ala anha, okubeera nga mwagala okukenkuka mu ddiini ya Allah. Ekyo nga kiwedde, ngenda kukuutirayo ebintu bisatu nga tetunnagenda mu bibuuzo. Ekisookera ddala kuutira abasiraamu abali wano okukola. Kuutira abasiraamu abali wano okukola ki? Okukola. Okukola mwe muva ebibala ebisobola okuyimirizaawo ibaada eziwera. Ebibala ebisobola okuyimirizaawo ibaada nga zaka, nga Ramadan, nga Hijja ne swala nga mweri. Kukola Allah kwayisiriza. Katukuutira abantu buli kantu konna k'osobola okugyamu oluzukuna kabeere wasingisi bibiri, tokanyooma, kakole ki? Kakole. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawaana Daawuda alayhi salatu wassalam, naga nti Daawuda oyo mu birungi bye yali ayina yakolanga emirimu ekyasinza okubeera ng'egy'enkizo, n'afuna riziki ng'eva mu ntuuyo ze ng'akola mirimu. Kati mbakuutira ffenna twefeeko, bannanga abakaafu balina enteekateeka ey'okulwanyisa obusiraamu nga bayita mu kukozesa amagezi. Emabegaawo baatandika puroguraamu gye bayita Watoto, mugimanyi bulungi. Watoto kitongole kyajjirira mmwe kubalokola mu abasiraamu, naddala abavubuka n'abaana baki? Abato. Baatuula abantu batonotono mu ntandikwa nga basonda akasente katono okwagala okulokola abaana bamu. Olwaleero bapaakinga wali ku Kampala Road awo bweyugirifu, awali ekitebe kyabwe, emmotoka ezisukka mu 100 ebimeka, ne baleeterako n'ogumotoka ogunene gwa ssente kukuŋŋaanya ki? Ssente. Endowooza eyo nammwe musobola ogifuna. Ne mwekuŋŋaanya abatonotono naye nga mupulaaningidde nti emyaka gyaffe 5 tulina tetwagala okubeera. Emyaka gyaffe 2
tulina kyetwetaaga okubeera, so si kwetuulako okutuuka okubeera nga obwavu tweyaguza lujju. Tubeere bagezi nnyo ku nsonga ezikwatagana n'ensimbi, abantu baffe basobole okubeera nga bakola ibaada ezitakolebwa abantu ba bulijjo nga kijja insha Allahu taala. Ensonga ey'okubiri, nkuutira abayisiraamu okufaayo okusoma eddiini buli lwaggulo n'emisana abakyala. Oluvannyuma lwa maalibi dalasa zongerwemu amaanyi baamiiru, olw'ensonga abantu okutegeera Allah waffe tuyitira mu kukola ki? Dalasa ezo. Omuntu osobola kusoma mulundi gumu mu wiiki n'olowooza nti ojja kusobola okukola ki? Okuyiga eddiini. Naye kibeerewo buli lunaku, kibeerewo buli lunaku. Nsanyuse nnyo nga Seeka Ishaaka agamba baatandise puroguraamu ya ibtida, abantu okusoma batandike n'okufuna certificate. Bannaye tulaba ebivandulo eno waggulu gye tubadde tuli oba gye tulabye mu kulonda okubaddewo kwa Uganda Muslim Council. Omusajja ayagala kufuna kifo naye nga wallahi talina yadde ka document konna kayi. Kati abaana baffe temubakotogera, mubaleke basome eddiini be balina okuweereza eddiini. Eduniya ya alhamdulillah ne bwotagikuutira eduniya ne bwe eduniya abantu bagitegeera, naye eddiini tukayana n'abazadde okubaga nti omwana agenda kutuula saabira, yeerabidde nti waliwo anoonya akawandiiko kaki kasaabira. Puroguraamu ya Seeka Ishaaka mugiteekeko amaanyi, abakyala abakulu n'abasajja abakulu nayitako ennakasero wali mu muzikiti. Kati olwaleero balina abayizi abasukkira ddala mu 5 basoma lwa 6 bo beerwanako basobole okubeera nga bafuna dokumenti ezo. Naffe ab'emikono twefeeko insha Allah, tulwanyise okusoma kw'ekikulu, batuula ebibuuzo bye tutuuza abaana mu masomero gaffe. Kati twefeeko twerwaneko abaana baffe basome, baleme kwejjusa gye bunajja nga beenoonya bwenoonya. Ekisemberayo ddala insha Allahu taala tugende mu puroguraamu y'ebibuuzo okukuutira abakyala okuzaala. Ebintu bijjeemu omuzannyo, muzaale abaki? Nzaale abaana. Abakyala balina ensonga ze beekwasa, naye muzaale abaana ze mbabuulira. Abaana abo okutegeera obulungi bwabwe nga Allah abakuzizza, obalaba, olaba ku Mariyamu, olaba ku Suhaira owa Seeka Sudiru, olaba kwani ku Bassaamu, ng'obalabako bandi batudde awo. Ate waliwo ekiseera bw'oba obakutte bulungi n'obateekateeka bulungi, obagenda okufuuka ab'omugaso gy'oli mu maaso ga Allah singa onaabo bafudde mulimu. Mwalimu omu yawandiika ekigambo n'agamba nti alwaladu amalu fa aidduhu, omwana mulimu naye muteeketeeke asobole okufuuka omulimu muki? Omulungi. Sebo nkomyawo inshallah tugende mu bibuuzo tuta abantu bagiddeyo ewaabwe. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Sheeka onagambye nti Sheeka batusomeseza nti bwe nkwata ku bwerere uju ebenzi gweddeko, bwe mba naaje omwana ne mukwatako ku bwerere uju efa. Yagamba Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, man massa dhakarahu falyatawadda, omuntu akwata ku bwerere bwafune addemu afune wuzu. Nabbi bwe yagamba omuntu bwakwata ku bwerere bwe addemu afune ki? Wuzu. Eryo yetteeka erimanyikiddwa, ewakubadde nga waliwo hadithi nga baabuuza lumu ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yamubuuza kukwata ku bwerere n'aga nti innama huwa bid'u mink, kyebayita obwerere kitundutundu ku ggwe. Naye kino ekigambo ekyasembayo kye kituufu,
ti omuntu bw'aba nga akutte ku bwereere bwe alina okuddamu n'afuna ki? Wabula tujja mu bino wammanga, omuntu akutte ku bwereere ng'asitanja oyo aba ali mu prosesi yaki? Yawuzu. Tolina woga nti emuweddeko. Omuntu akutte ku bwereere ng'anaaba oyo aba mu prosesi yaki? Yawuzu. Era muleka tolina bwojja kunaaba nga tunaabye bitundu bimu kwani kubbe kati sala amagezi obeere ng'okola ki? Ng'obinaaba era oba toweddeeko ki? Toweddeeko wuzu paka ng'omaliriza okunaaba ate n'oddamu n'okola ki? Okwata ku bwereere. Ekirala bye twegendereza tebayita okukwata ku bwereere biduuni hail, okukwata ku bwereere ng'olugoye teruliiwo luno okutte ku mubiri, olugoye luno terukola ki? Naye bw'obukwatirako mu lugoye kitegeeza nti ekyo tekimalaako ki? Wuzu. Omwana omuto bwenkwata ku bwereere bwe wuzu enzigwako, abawalimu bagamba nti singa idha balaga sinna tamyizi, bw'aba atuuse mu myaka gy'okukola ki? Gy'okwawula, myaka 7 gye beegattirako. Singa aweza emyaka 7 kitegeeza naye bw'okwata ku bwereere bwe kisobokera ddala bulungi wuzu okukola ki? Okuggwako. Inda kathirin min ahli al-ilm, bangi mbawalimu bakyogera ekyo, wallahu ta'ala alam. Sheikha bwembeera omufumbo naye nga kikola zaka enkakatibwako omukyala. Wabeera omufumbo naye nga takola zaka emukakatako, omuntu atalina ssente oba atalina kyasobola kujjamu zaka tesobola mukakatako. Era omuntu bw'abeera ng'alina ssente era nga tezinnaba kuwera niswabu, zaka eba temukakatako. Omuntu asobola okuba nga n'okukolaakola naye ng'ensimbi z'alina teziwera ki? Zivaamu zaka. Zaka baagiteekako obukwakkulizo bubiri obukulu. Akakwakkulizo akasooka buluugu niswabi, ye muntu okubanga akuŋŋaanyiza ssente ne ziwera oba ebisolo ne biwera oba ng'ebirime byalimye biweza zaka ebivaamu zaka. Amma ebisolo eŋŋamiya erina kubeera nga ziri eŋŋamiya mmeka? Bwe ziba tezinnawera 5 nga ziri 4 tetujjaamu zaka. Ente zirina kubeera 10 ameka? Bwe ziba 29 tetujjaamu ki? Embuzi zirina kuba 10 ameka? Bwe ziba 39 tetujjaamu ki? Tetujjaamu zaka. Essente eza naqdaini dhahabu wal fidda, bwe tuba twagala okujja mu nsimbi nga tuwa mu fidda, zirina kuba ennaku zino emabegaawo zibadde $1,400,000 nezigwamu. Naye esobola okulinnya okusinziira ku katale ka feeza oba ka silver gye bazitundira negenda paka ku $1,800,000. Amma bwe tuba tutunuulidde dhahabu gold, ye ensimbi ezikolebwa mu dhahabu zituukira ddala $1,19,000 n'okweyongerayo okusinziira ku bbeeyi ya gold ya gulaamu ya gold mu katale. So nabwe kityo omuntu alimye ebimera eby'empeke amala kuweza kilogulaamu 640 mu mmeka? Mu 5. Eyo niswabu gy'alina okubeera nga ajjamu ki? Zaka. So tugamba tutya nti omuntu bw'aba tannaba kuweza niswabu eyo kigere ekyo, oyo aba mwavu, tateekeddwa kuwa ki? Zaka. Akakwakkulizaako okubiri ke baateekako baga nti an yahula alayhi alhawla oba alhawlu, kwe kubeera nga kuyitako omwaka omala okufuna ssente ezo, ente ezo, embuzi ezo, okujjako omuntu alima ow'ebirime kulina okubeera nga kuyiseeko omwaka nga gukoze ki? Nga guweddeko. Naye abawalimu beegatta bangi nga balaba nti oli bw'aba awezezza ku ntandikwa y'omwaka kikkirizibwa takdiimu zaka, okukaddama zaka qabla alhawli, ng'omwaka tegunnakola ki? Tegunnaggwako. Kitegereka? Tayib.
kakati omuntu bw'abeera nga mwavu talina kuwazzako yaweebwa buweebwa ki zaka. nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa inhum ata'uka fi dhalik, bwe bakugondera mu kyessola fa a'limuhum, basomese anna allaha aftarada alayhim sadaqata, allah yabalaalikako ki zaka, tu'khadhu min agniyaihim, ebamba nagagga, wa turaddu ila fuqaraihim, nedda mbamufuna ki amufuna mpola. kati atannaba kutuuka kuwa zaka gweweebwa buweebwa ki zaka. wallahu ta'ala a'lam. naye tukuutira abantu kukola. Sheeka bwe mbanga mmaze okuwoweebwa naye nga waliwo abaana be nazaalako, abo nabo balibwa mu baana ab'obwenzi. Aqwalu z'abawalimu ku kibayita waladu zina, omwana w'obwenzi, zitegeeza omwana gw'ozadde nga maama we tewamuwowa mu mateeka. Bwe bayita omwana w'obwenzi kitegeezaamu omwana gw'ozadde nga maama we tewamuwowa bonna abazaalibwa abo babeera awulaadu zina, baana baki ba bwenzi. Okujjako bajjamu haali emu nti ayinza okuba nga omukyala n'omusajja babadde bakrisitu nga babagatta mu kyaki, kati Allah n'agenda ne basiramuka, abo tetuddamu bawowa, era abaana mulhaqu bihima, tubatwalira ku bo. Oba kitegerekisi, abaana babasikira bulungi, babeera baana ba halaali. Barakallahu fik. Sheeka bw'oba n'omusajja nga tasaala okola otya? Ekyewuunyisa bye babuuze gyebiri. Omusajja kyala asobola okubeera awo ng'alina omusajja nga takola ki nga tasaala. Bw'obeera n'omusajja nga tasaala okola ki? Omuntu atasaala tusooka kutunuulira hukumu ye. Okusooka kwa byonna abawalimu baayogera qawulu ennene bbiri ku muntu atasaala. Qawulu esooka ye qawulu ya jumuhuru ulama ega nti taariku ssola yuqtalu hadda, omuntu aleka essola tumukwata ne tumutta nga ye haddi ye, eya jumuhuru ulama. Qawulu ey'okubiri ye qawulu ya Imaamu Ahmad ibn Hanbal egamba nti taariku ssola kafirun kharijun min almilla, omuntu aleka essola abeera saaba kafiiri, avudde mu busiraamu. Ebigambo ebyo mbiwulira. Bayina obujulizi. Imaamu Ahmad yagamba ti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti al ahadu allazi baynana wa baynahum as-sala, endagaano oba enjawulo Allah gye yateekawo wakati waffe n'abakaafu kukola ki? Faman tarakaha faqad kafara, omuntu aleka essola abeera saabakaafu. Yali ategeeza ani ayogera ebyo? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Essola zetutegeezaamu ezikaafuwa z'omuntu ze swala emmeka? Saalese kabuliya oba baadiya la, naye aleka subuhi aba akaafuwadde, aleka dhuhuri aba akoze eki? Aleka asri abeera akoze eki? Aleka maghribi abeera akaafuwadde, ne isha abeera mukaafu. Nabbi gwe yali ategeeza. Hadithi endala nabbi yagamba nti as-salatu imaadu ddiini, essola y'empagi wagayimirizaawo eddiini yo, gwe so omulala eyimirizaawo yiyo. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wogiyimirizaawo ng'eddiini yo ekola ki? Eyimirirawo. Waman hadamaha, ataagimenyawo faqad hadama ad-diina, aba amenyeyo eddiini ye. Kati olina kwerwanako oyimirizeewo ki? Eddiini. Bangi mbaganda baffe bazannyira mu ssola ne bagitwala ng'ekitaliiyo. Ffe twakula bakadde baffe tebamanyi bukulu bwa ssola abasinga obungi, era nga basaalayo lwakutaano, ng'emizikiti bagiggula lwaddi? Lwakutaano.
nga ne bamama baffe abamu obukaaya babambala ajja akasibye muno aba ayingira wali n'akasimulula n'akakola ki bwe bityo ebyali twebaza abawalimu abazira bangula abantu nga bayitira mu ddalasa zino okunnyonnyola abantu obukulu bw'essola n'obukulu bw'eddiini n'ey'obusiraamu. Omuntu yenna singa aleka essola nga bbaawo amateeka g'eddiini gaga nti ustutiiba thalatha, mugambe adde ku ssola gisaala emirundi emeka, wa illa fariqiha, waba aganye fariqihi mbeera nga omukola ki mwawukanika webikkoota n'omukaafu mu kikunta kimu n'omukaafu so mugende mubitunulemu. Abasajja ate sebo beekangabiriza tayagala kusaala oba mutwale wa bakulembeze n'asooka ayogera bigambo gambe biki kyafu kyafu. Omulala namubanyumiriza yatukasukira mukazi ekazi bambi kaali baali bamuyita Rukayya mutonotono bwati. Tugenzeeyo omukyala alaga ensonga ze sajja ono teeyisanga basiraamu tajjaako mu ddalasa essola za bulabe yabyogera ngono yeepika bwepisi bwati n'akayoola kakazi kato twale mukazi wa mawuuli. Ebyo abasajja abamu beekangabiriza mu mbeera efaanana bwetu naye bya bulabe teweekangabiriza. Waliwo olunaku Rukayya lwalijja mu maaso ga Allah, waliwo lwagenda okujja mu maaso ga Allah ng'akuwaako obujulizi mu ebyo byewamukolako. Oganye okusaala ate tolina mpisa, kkiriza bw'oba tosaala oddemu okole ki osaale. Barakallahu fiikum. Kyekimu n'abasajja bawangala n'abakyala batakola ki webali wano sekasudiri atera okubaga abagolole ku mikono naye leero tebajja ggolo webali nga tusaala nabo naye ng'omukyali weka takola ki. Wekitiibwa Allah yagamba nabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tuwamuru ahlaka bisalati wastabir alayha. Yavuga ti Muhammadi lagira abantu b'okusaala, lagira mukyala w'okusaala, lagira omwana w'okusaala, wastabir alayha kinywerereko. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ebikwatagana riziki Allah tabaraka wa taala ajja kuggulawo tagenda bikubuuza. So kigambo ky'okusaala kikulu nnyo, kisobola okufulumya nannyini kugaana kusaala mu ddiini ya Allah. Na Sheeka njagala kumanya obubi obuli mu birthday. Ayagala kutegeera obubi obuli mu birthday. Birthday kitegeezaamu amazaalibwa, lunaku lw'amazaalibwa oba amawuledi. Akati obusiraamu eddiini yaffe tetulinaamu mazaalibwa, tetugakuza n'okubeera nga nahtafiru biha nga tukola mikolo na biki na bikujjuko, kubeere nga tuzikolera baana oba nga tuzikolera bakulu. Kebeere ya nabbi Muhammad oba nabbi Isa Christmas zonna zisigala ziri ki ziri haramu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatulaga titugenda kugoberera enkola y'abatusookawo Abayudaaya n'Abakristo, kigere ku kigere, luta ku luki, hatta idha dakhalu juhura bbabi, okutuusa bwe banaayingira mu kinywa ky'enswaswa. Eyongerako kharbin, kinywa ky'enswaswa nga kigenda kwonoona, mulimu ebiwuka ebigenda okukuluma. La dakhaltumuhu, yagamba nti nammwe mugenda yingirayo. Basahaba baliwo baatukiikira ne baga nti alyahudu wannasara ya rasulallah, otegeezaamu nti abakatuliki n'Abayudaaya tugenda bagoberera nnyo mu bikolwa byabo. Nabbi n'aga nti faman, bwe baba nga saabo mulowooza. Hadiisi eri mu kitabu kya Muslim. Kati abakatuliki abo balina ebintu tubibazudde ne tubisiima ne tubigoberera. Mu byo bazudde baby shower, baby ani? Baby shower.
era ogenda okulaba nga abazadde naddala abakyala saba Allah abasaasira abakyala ba umma nekyaleka bakola ebyo tebaliwo wano. Alaikum salaam wa rahmatullah. Tafadhali abakyala mbazi yaabo naffe tunaatera okumala inshallah. Alaikum salaam wa rahmatullah amirati. Akati ebigambo ebyo bya baby shower birthday n'ebifaanana bwe bityo tubasaba abakyala abasiraamu mu byesonyiwe yadde bibanyumira obasanga ate kati babyongeddemu ssebo ebirungu bakusanga awo ku dduuka ne bakuyiira amazzi awo ku dduuka waliwo juzi twali awo tuli ku dduuka awo omukazi ne bamuyiira amazzi yenna n'agira bwati baketi nnamba ey'amazzi ga kiki nga ndowooza nti waliwo olutalo kumbe mbusimanyi bamwozaayoza bwe batyo bwe batyo bwozaayoza ebintu tebifaanana bwe bityo si biki si birungi obusiraamu bwabigaana era abasiraamu biveeko kukoppa bayudaaya nakukoppa bakatuliki. Barakallahu fik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Sheikh wensanga omwana omuwala nga yafumbikwa omukafiiri nzikirizibwa omwogereza ne mweddiza bwekibuziza bwasanga omwana omuwala nga yafumbirwa mukaafu mweyakkirizibwa omwogereza n'amweddiza ekituufu kiri nti omwana omuwala omusiraamu yaziizibwa okufumbirwa omukaafu. Allah yagaana mu Qur'an Allah yagaana suratu al-Mumtahina agati la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Abakyala abasiraamu abawala abasiraamu tebabeerangako halaali eri abasajja abakaafu wala hum yahilluna lahun, n'abasajja abakaafu tebabeerangako halaali eri abakyala baki abasiraamu. Allah bw'ati bw'agamba okumanya kyagenda wala abakyala abasiraamu waliwo endagaano nabbi zaataddeko emikono ng'omuntu asenguka okuva e Makka ng'adduse lwa ddiini ya siramusa okujja e Madiina bamuzzaayo buzza naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwali obwo ng'abakyala abasiraamu basenguse mu jamaa bakooye obukaafu bamaze okusiramuka bazze e Madiina nabbi nga bimukwatako endagaano talina gimenya naye Allah yamugamba famtahinuhunna mubawe ebigezo fa in alimtumuhunna mu'minat bwe mukakasa nti bakkiriza abakyala abo fala tarji'uhunna ila al-kuffar tembazzaayo mbaki mbakaafu la hunna hillun lahum tebabeerangako halaali gye bali wala hum yahilluna lahunna, n'abakaafu tebabeerangako halaali eri abakyala abaki abasiraamu. So tukuutira abasiraamu obutafumbiza baana bamwe baki bakaafu. Wano kimanyikiddwa naddala basenga abatalina ddiini agajja kuviira ewange, bataata abatalina ddiini ajja kuviirawa ewange. Ekikolwa ekyo ogenda kukinnyonnyolako bingi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Singa musangayo omukaafu nzikirizibwa omwogereza bwebanga tebikuviire mu bizibu okole ki oyinza omwogereza ate n'ofuniramu ebiki ebizibu. Barakallahu fikum jazakumullahu biweddeyo ebibuzo biweddeyo za tusabe ku dduwa tugende inshallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في دروسنا، اللهم اجعلها دروسا مبارك، اللهم كثر فيها أتباعها، اللهم كثر فيها أتباعها واجعلهم مباركين يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم كنفنا بركنك الذي لا يرام، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. صل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.